The Newsroom, where untold story is revealed. When people say Robert Kyagulanyi Ssentamu is a generational leader, abangi bawakana oboli buli omu n'agenda maaso n'okuvaayo n'ebigambo byayogera naddala nga ku ndowooza bw'aba akirowoozezzaamukko. See how Kyagulanyi exposed NBS TV ne musajja mukulu Adam Congo. Beyond the Newsroom, gwe mukutu kwoli njagala okubeeraga kwebaza ate gwagera maaso n'okubeeranga oteraba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu njagala okusaba video eno osooka ogimpira like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo ate nga bw'eri enkola yaffe atannaba twegattako mu butongole nga gwe mulundi gwe ogusoosa oturaba sooka ompe subscription yo okoone mu kagambo subscribe bw'omala okoone mu kaddaako okajje mu personalize okasemu all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukuteerayo ku mukutu guno. Embeera nkugambye badde yanjawulo nnyo nga His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine agenda maaso n'okubeera nga atuuka ate ku NBS TV era program yagenze okubeera nga etandika nkugambye ng'efuuse yakulindirira era n'amasannyalaze mu bitundu ebisinga ebimu eby'eggwanga bagenze maaso n'okubeera nga bagajjako nga program egenze maaso n'okuba nga ate oba oliawo ekwata akati kakati nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebimu mu bigambo bye byagenze maaso n'okubeera nga ayogedde ku kutunda card n'agenda maaso n'okwanukula Mathias Mpuuga Nsamba n'ayogera ate ne ku butya bwe yandituttemu eggwanga lino era n'awera nti bwakwatira obuyinza abali b'enguze oba oliawo kanaabajjuutuka. Njagala nsooke nkuwe video eno katene olabe Bobi Wine yani tweyongereyo. Mbulireko enavudde nengera nebaka Bobi Wine yagambye kyanaddenga kegenze ng'aseka busesi aliwa oyaboke abuuza yawedde abuuza Kyagulanyi yabudde yagenze okugenda nga akwata Kyagulanyi mu ngalo aseka agenda aseka nze namaze naye yamusekeredde nayagire nga Kyagulanyi aseka yasese asekera namugaa nti ffe twakulira mu ggeto yabagambye atya nakulira mu ggeto twakulira mu ggeto ffe ne batuyita abatategeera batuyita abanaku abayi naye kakati n'osanga ng'oli ali mu ggeto ng'ali ne mu ngoye ziddugala ng'ettosi ebintu byabadde bingi bangananga n'omutwe ogutandisa oli byabuuza munne talina byabuuza nempulira ng'ate omusajja oli ayiye yadde abuuza Kyagulanyi nga byabuuza tebitegeerekeka nga nti senga nga nina obuvunaanyizibwa naali mugambe nti oyo ava muggyeko. Kakati musajja mukulu omwogezi w'eggye lya UPDF amanyikiddwa nga Felix Kuraije yavayo n'agenda maaso n'ategeeza nti bw'olaba ekitambula ng'embaata omanye eyo mbaata nti nuupu parade gye baakola bakyalaga nti bamagye. Bobi Wine yagenze maaso n'okubeera ng'ayanukula Kuraije naye ebigambo bino omanyi soko gwe obyewulirireko gwe wennyini. Nalina omwogezi w'eggye lya Uganda ne Ministry ya Defense mukulu Felix Kuraije anga nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye ekavule bye bambala okusinziira ku ye byagala kufaanana ebyamagye enyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi akati ago semagye Felix Kuraije ebyali bigambo bya Felix Kuraije kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'atategeera ng'era akola ebintu ng'atategeera then oyo abeera ki? Kuba ndowooza nti bwe baba bakwadde okwogerera ekitongole ekyekitiibwa ng'amagye g'eggwanga olina okwogera ng'omuntu
afitinga mu office nate tekyewunyisa munnange kubanga oyo just mwogezi w'amagye naye akulira amagye yennyini owokuntiko byayogera byo biraba. Bobi Wine yebuuza nti ate omuntu watya bw'abanga yefaananyiriza ng'omuntu oba oliawo omusiru ng'olowooza omuntu oyo abeera atya. Kakati nno Robert Kyagulanyi Ssentamu wanono we yasinziridde n'addamu abo bagamba nti kaadi y'ekibiina kya NUP etundwa butundwa. Ebigambo byagenze mu maaso n'okubeera nga yogera ng'agamba anyway kiba kirungi era kisanyusa kiraga nti kaadi eyagalwa era ekibiina oba oliawo kyatunziye eri bannansi. Ebigambo bye bino biwulirize. Okwogerako for example nandyagadde nnyo okutaanya ku kye bagamba nti kaadi zaffe bazitunda. Well, okusooka kisanyusa kiraga nti tiketi ya NUP yatunzi ate tiketi yaffe okuba yetunzi kitegeeza nti abantu bakkiririza nnyo mu mulamwa gwe tukkiririzaamu naye tewali muntu yenayina atunda kaadi ya NUP. Njagala okusinziira wano ku NBS okugamba omuntu yenayina kuba tosobola kurolinga out wasobola okubeerayo abantu nga ye azze n'abeerimbikamu ng'ayagala okola byambyoni. Omuntu yenna akusaba ssente kakibeere 10 oba akusaba favor yonna nammwe abakyala bali eyo yayinza okujja n'akulimbira okwo n'akugamba nja kufunira tiketi ya NUP kola kino oba kino mulope kubanga tulina enkola enkaakali. Office yange ebeera open all the time ntuukirira oba otuukirira secretary general wabe ensonga eyo because it's wrong. Ekyokubiri doesn't matter neboba tewetaaga kuba nti gwotuuka nnyo ku kitebe oba omanyi president oba omanyi secretary general oba omanyi leader of opposition oba mobilization secretary nti gwe kati gwe oyina enkizo okubalala bonna. Buli memba wa NUP yenkanankana ne munne era mwenna musobola okwesimbawo tubatunulira kyenkanyi byetugoberera mu bimanyi so tebakulimba tiwayo sente bwe ziti oba nze nja okuconnectinga no enkola yaffe eri transparent eri open eri clear. Kakati nababadde bagamba nti ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba Bobi Wine yagenze maaso n'okubeera ng'ayongera okumuyisaamu eggaali buto n'agamba tomunyongera oyo akuna makulu yadde. Ya mutabani wa Museveni. You accepted the challenge. And I'm quoting, you said challenge accepted. Noyongerako ebigambo. Say when course. And I will say where. Yeah, kati olaba. Nze first of all manyi nti mutabani wa Museveni bambya ndootako ndowooza singa akeera ku makyanga yenze kyekirabo kye kyabasinze okufuna naye tesi yenze era naye mugambe waliyo Bobi Wine omu ali wano naye ate ng'ekyo kivuddeko well abyagala nnyo naye namugamba challenge accepted era ayimirire mu ringi bamanye anijje n'omutuufu kuba awo mumba mugenda kumanya Rio Geno ne fake Geno. Naye kati ebyo bya kiseera ekyo. Saawa zino twogera ku nsonga eziri serious ezeggwanga. Sabira tebiri serious bito byawandiika bino. Okumwenge naawe. Well, honorable. Okumwenge kingamba kungu. Tewefula atakiwulidde. Ati amanyi nti n'okukiwulira obuulizi bajja mukubiri. Kati ebibadde bikyali bwe bityo ne zireeta Mathias Mpuuga ensamba ate mu katego agamba nti abakulembeze abeefaananyirizaako bwe batyo tebasaana oba oliawo bba wabudde nga bw'agenze maaso okwongera dda mubuuza n'amutegeeza nti abantu abasinga bagamba nti obudde obumalira ku Mpuuga naye n'agamba bw'aba bw'atyo bw'agamba nti kakati naawe tomumalirako obudde tugende ku ebyo oba oliawo ebigatta ku ggwanga ne struggle. Netulina deputy president buli region ya Uganda nga mwe muli ne Buganda. Twesanga nti gye buvudde twalina bannaffe kiringa boobeera ng'oyogereza omuwala naye nga muno ogwesiga akutwalireyo message ate bw'atuuka ayogera bikuvunza nti waaye oli omulaba agambye bino ng'ate abyogera bikuvunza kati embeera gye twalimu titulina munaffe osindika message ennungi waka naye ate otuuka nga munno alina bigendererwa birala so twesanga nga abalina okutukiikirira embuga nga mwattu erinnya lyaffe baali onoona baatu misrepresentinga
nga batufaananyiza ngaffe abalwanyisa obwakabaka. So bwe twafuna deputy president omulala ate kyomukisa omulungi nga yakulira ababaka bonna abava mu Buganda ne tumutuma omulimu ogwo kubanga nze wadde ndi wa wano mbeera bize ndi Arua ndi Koboko ndi Lwenzululu ndi wa twetoola Uganda yonna. So twalina omutuma omulimu atuuse obubaka eva aturepresentinge bulungi n'ekifaananyi kyaffe akipresentinge bulungi nti wadde tuli bannayuganda era tuwa bannayuganda bonna bonna ekitiibwa naye ewaffe naye tuwaayo ekitiibwa era kitulowooza Honorable Mwanga Kivumbi omulimu agwo wagukoze bulungi nnyo. Alex Waiswa Mufumbiro njagala okuzzaako emabega olunaku luno yali attidde Odongo mu studio lwa Bobi Wine otegeere Bobi Wine yani. Been speaking. No, this is not going to be fanatism. You if say, you want to close the show, no, close it. Let him close we are it. not going to accept fanatism. What is fanatism? What is fanatism? What is fanatism? Use correct English. So you tell us. What is fanatism? How much is Bobi Wine's salary from the money which government gives him? I am saying. You tell us. Wait a minute. Tell us. I am going to tell you. Yes. I will tell you. The National Unity Platform has remuneration for everybody and facilitation. Okay, how much money do you get from government? Tell us how many billions. I know. Tell us now, from government of Uganda, headed by Museveni, how many billions do you collect every quarter? We don't collect any money. How many money is remitted? We don't collect any money. How much is remitted? It is supposed to be 3.5 billion. Yes, 3.5 billion. Yes. How much of that is Bobi Wine's salary? Bobi Wine, let us assume that he's getting 30 million. A president, is 30 million too much? And you don't know Bobi Wine, you said he's your friend. Bobi Wine was earning 7 million per show in a week. That is above. So when you talk about money, this is a rich man. So this is an exposed man. Yourself, you know that he was hired to go wherever he goes. As we take a break. If you want to discuss him and money, he is not like you. The point, discuss about the money. point we are saying, Mr. Waiswa, Mr. Waiswa, wait. You are asking has something? come out to say that this is a blackmail campaign meant to deter him. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ensimbi ezo ezibbibwa abali b'enguzi zennyini zajja okukwata ng'akutte obuyinza zigende mu services azikolere abantu ebyo ebiruma abantu amalwaliro amabi amasomero amabi amakuba amabi agaleetedde n'ebyamaguzi byaffe okubeera nga bigwira ddala akatale olw'okuba entambula ebyentambula bifu. Bobi Wine agamba teri kuttira muntu n'omu ku liiso kaabe muganda we kaabe mukwano gwe singa anaaba yenyigidde mu bulyake. Era kino kiri reflectinga buterevu ku ngeri gye bayisaamu mpuuga oluvannyuma lutwala ebitaano. Essente ezo ezibbibwa tuba tugenda zissa mu bintu bino wammanga. Okusooka tuba tugenda kukyusa obulamu bw'abakozi kubanga twabagamba era tukyakimiddeko nti twagala tutumbule situle emisaala egy'abasirikale abapoliisi n'ab'omu prisons ba servicemen and women at least atandikirwako omusaala gwina kuba gwakakadde. Twagala tuongeze emisaala gy'abasawo. Tuli mu mbeera eno kuba abasawo baffe tebasasulwa. Omusawo agamba asigenda agenda kuzaalisa kangende nsooke ngende nsiga ebijanjaalo byange kubanga wali esente zijja kujja oluvannyuma lwa myezi 4-5. Twagala abasawo baffe basasulwe bulungi, abasomesa baffe basasulwe bulungi. Ezo sente bwe ziri. Ekyokubiri twagala okutereeza amakubo gaffe. Uganda eri mabega ebyobusuubuzi bifu ebyentambula bifu kubanga amakubo mafu. Twalina entambula wano nga okungula kasoliwo n'omuteeka ku gaali y'omukka mpaka Kasese gye bamwetaaga oba mpaka Gulu ebyo tebikyaliwo. Naye for now at least tutereeze road network kugambye nti nno batubbako trillion 10. Ezo sente bw'oba ozikuŋŋaanyiza esente ze batubbako just okumala emyaka 3 tulina road network ndowooza ziri kilomita 3.3. Ezo sente zimala bumazi okutereeza enguudo zonna n'olwewammwe oba obulako katono okutereeza luguudo lugenda ku luzzi. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye ebigambo bye byajja ayogera mpaawo na kimu kye yejjusa era bwe yakutegeeza nti si bya bulijjo nti era ddala ye kituufu ebintu si bya bulijjo. Wuliriza. Response wanti kungu bino si bya bulijjo ebyabali. But still leo twagenda mu kalulu
nothing changed. The only thing that happened was via Notuganti, now it could be something that Dr. Kizza has just been saying at Bangalore. Okay, I'll tell you something. Sibya bulijera betwakola sibya bulijjo. Ensonga lwaki walaba nti ate ne regime ya M7 byakola ate yasukkawo omunyankole kyagamba acation kawirewo akensonyi ne kaggwako wali tolabanga ku drone ziwamba bantu neno ziraba wajjako internet yonna wali tolabanga ku bantu babuzibwawo paka olunaku lwaleero bakanata Muhammad tukyabanoonya bakibalama tukyabanoonya wali tolabangako bantu be bakwata bukwasi ne bakutwala ne bakusaaka akakofiira wali ne bakuba ekifaananyi ne bakutwala mu wali tolabanga basibiriani nga babacharginga constantly mu koti y'amagye naye kati bakyusa ffe bwe baba badiringa naffe tebadiringa naffe nga kibiina kyabufuzi badiringa naffe nga military operation so tetwali ba bulijjo naye nabo ne bajjayo abaabo abasinga ne bajjayo SFC ne bajjayo jati ne bajjayo bonna ebiseera biri balinga bakozesa polisi yokka kati bajjayo abasingayo bonna babamazeeyo mu 2021 kati bagenda kujjayo robot tebayina. Anyway, njagala okubebaza nti mwebale tugoberera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom tusinkana ate olundi nze Deni abagenda maaso n'okubanga mbaweereza ensonga nnyingi zenkyabaleetera n'obatuusaako tokwatako ku kalimiko tukomawo n'emboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.